bajeetagana nnyo n'okusinga abali mu gavumenti. Era tulabye ensala za kooti nnyingi nnyo nga zeetagisa okufunayo akantu keweesibako n'ogenda mu palamenti n'onnyonnyola palamenti n'obagamba nti twagala okuba n'enkyukakyuka mu kino. Lwaki kya kooti masho sinnalabayo mubaka avaayo kugamba nti bannange ekimala kimala tukooye abantu baffe aba bulijjo okubasiba nga babatwala mu kooti y'amagye. Ekyo kituufu kubanga kituufu tewannabaayo mubaka okujjako abo abakyogeddeko ku floor ya parliament agamba nti twagala nongoosereza mu tteeka linire kubanga waliwo ensala ogambye nti akantu keweesibako oba tukesibyeko nabwesibe waliwo ensala ya kkooti etapita ssemateeka yagamba bweti nti etteeka lino tulina okukyusibwa. Nkimanyi nti gavumenti teyinza kukkiriza kubanga ebiseera ebisinga naye tewali kigaana gwe kukireeta olw'okuba nti otya okulemererwa kubanga genda ku floor osabe sipiika akuwa olukusa kwegamba lwadde nga ennongoosereza zonna zandibadde ziva mu mikono gya gavumenti gyandibadde giva mu gavumenti erina okukola ennongoosereza mu mateeka naye gavumenti tukimanye tekirinamu interest so wannabeerawo nnyo palamenti seeno yokka naye ate neddala eno kubanga eno ezzeewo nnyo mu kaseera nga ebintu by'okunyigiriza eddembe ly'obuntu bisusse nnyo kubanga okuva 2020 nga bwe nkugambye tubadde ku dduka bano bakooti masho nno kaleko kuba bo babarimandinga ekitala n'ogenda n'obakyalirako naye bano ababuze benkugambye bano bamuwanga bano ababeera mu buduukulu eriyo nga babakuba kibooko omwezi mulamba bano ate n'abakyabuze bakibalama baddamulira bakanata n'abakyabulidde ddala byonna bibaddewo myaka gino 3-4. So nze ndowooza nti tewabadde kikolebwa kimala parliament yonna nga institution sijja kitunza ludda luvuganya lwokka kubanga buli mbaka wa parliament yandibadde kimukwatako kubanga okubulako omuntu si nsonga ya byabufuzi oba okugamba nti abantu bali mu busibe obutali bumanyikiddwa naye kati ng'ekyo kyojjoeyo kyekimu ku byandibadde ebyangu ennyo ebyokugamba nti bane waliwo ensala eno lwaki minisita wa justice taleeta nnongoosereza mu tteeka lya UPDF erituukana n'ensala ya kooti kubanga kyekirina okukolebwa palamenti. Kyekimu ne kukulonda era ensonga z'okulonda buli kooti lwe bagenda musango ne bagenda bawaaba oluvannyuma lw'okulonda wabaawo okulungamwa kwa kooti n'ebirina okukolebwa tewali kikolebwa kubanga ebiseera ebisinga nga bwe ngambye obuvunaanyizibwa obunene bwa ku gavumenti kwa executive esigala executive lyerina okuleeta ennongoosereza ezo lyo terina interest oba teryagala nnyo nnongoosereza zikolebwe ng'obudde bukyali tezikyagala baagala bazikolinga akakiiko k'ebyokulonda kali ku dduka naye nammwe nga abali ku ludda oluvuganya mulina okulaba nga muteekawo akazito okulaba nti nno bino bikolebwa kubanga twagendako ne mu kooti oyogedde ku kyokulonda 2016 kooti yawa omusango gwa Mama Mbabazi negamba mukomewo mu ripootinge buli nnaku z'omwezi bwe ziti bwawe mutuuse mu kutereeza amateeka gano era Attorney General n'atabikola era twagendako mu kooti ne Professor Sempebyo nga twagala Attorney General kooti emukwate olw'okuzimuula ekiragiro bya kooti kwa kooti yagezaho okulagira naye kwegamba ebiseera ebisinga tewabeerawo nnyo bikolebwa kwongeramu speed ku bintu ebiba birikoleddwa bwe bityo newesanga buli kaseera palamenti ebanga fire brigade bigwa bitalaze ebiguddewo ojja kwesengana nga waliwo ensonga ezijja wakati nga ekyo kyonokuddeyo ekyagamba nti ensala ya kooti yagamba etteeka lino kyamu Minister wa Justice kubanga manyi bo tebaagala likyusa naye mwe mulina obbateekako akazito okulaba palamenti nga mwenna kubanga nga bwe tulabye buli muntu yenna asobola okuba victim oba okwesanga nga akwatiddwa mu mbeera buli omu kuba bw'oŋŋamba ono gwe bakwata nti ne bagamba nti yayina bullet proof wano ozonnyonnyola bano 28 nti oba oli awo nina ekyokulabirako ekyamukwano gwo wano kitatta bwe twali tuwawabira Inspector General wa Police ebiseera ebyo 2016 nga kitatta nga tugamba General Kayihura lwe bakuŋŋaanya abantu ne batajja kuyingira twali Councillor Nkiza, Honorable Abdallah, Lord Mayor Nicholas Opio wali emera nga tugezaako okulaba kooti netufuna ekiwandiiko kya kooti ekimuyita kitatta n'akunga abantu batukube saa 11 nga weebali bateereddwa n'obukubi bwa poliisi ne bagenda bafuna ekyemisana ekololo wayita emyaka 2 nga kitatta asimbiddwa mu kooti y'amagye ku bujulizi bw'endowooza nti wali bupaatiike nti bamusanga ne pisite ya gold ne Kayihura yennyini yamala emyaka 5 amaze emyaka 5 kupaka kakati lwayatudde obulokozi nga tebamuvunaana
naye ali ku bail tebereza kati ate eriyo be batyo nga bali ki nga bo bali munamukomera jo waliwo mwami twabadde Makindi bamuyita Kalemera Henry bamulese mu kooti omulundi ogusooka nga badde mu kaduukulu okumala emyaka 2 bamulese mu kooti y'amagye eyo nga badde mu kaduukulu emyaka 2 naye yo kooti tasimbibwangako mu kooti ne bamuleeta kooti ne remandinga paka ne kati nagenda mu prison already emyaka 2 abadde ku remand mu kaduukulu akatamanyikiddwa yes kati ate bamulimandinze mundi omulala kyekugambye ekyo waliwo etteeka erya Human Rights Enforcement Act ne ligamba nti senga omuntu ng'olisomamu nerya Prohibition of Torture Act senga oli ajja mu kooti n'agamba nti bannange mbadde mu kaduukulu eyo babadde bankuba emiggo okumala wiiki 2 kooti yandi bategenda na maaso kuwuliriza plea kyova olaba twavumirirwa nnyo abamu ku ffe ensala y'omulamuzi wano Kakwenza bwe yajja bamuleta mu Buganda Road kwa kooti nayo ekulu eyisa nga kooti y'amagye omuntu najja nga yenna amenyesemenyese yenna bleeding amusaayi n'ogamba genda kwa rimanda kooti erina obuyinza okugamba nti ono abaddewa kyamutuuseko kitya so kooti si muddumu nti no ebintu bigiyita mu buyisi kooti erina kuba kooti waliwo ensonga endala olese ku nsonga ya General Kale Kayihura General Kayihura ng'ogyeko abantu be okwegayirira President Yoweri Kaguta Museveni omwana waabwe bamuddiremu abadde agenda maaso n'okuwenemba n'emisango gye n'ogamba paka bwe yayatula obulokozi ne tulaba timu ye Kasese ejiko emisango gye Kasese egyamu mbere n'abalala era paka abamulo bagamba nti ye timu yo waliwo ebadde byogerwa nti babadde babayita okwogerezeganya nabo mu ngeri 2 engeri esooka bwe kiba kituufu ddala nti abantu bano bagenda ne babagamba kkiriza omusango kuba omuntu okumugamba akkirize ddala nga teyazza musango nakyo kimenya mateeka lwaki omuntu amala ku wetaaga okunegotiatinga naye akkirize lwakubanga emisango gibeera mipaatiike kituufu abantu 332 batuukiriddwa enfunda nnyingi era lumu batuukiriddwa nga balina ku kooti bwe tuva ku kooti omusango bwe guggwa ebiseera ebisinga babazza mu seel babazza mu kaduukulu akali ku kooti balinde baasi ne batwala Luzira oba truck oba batwalira mu trucks kaakati ffe bwe balaba nga bannamateeka tuvuddewo ne bajjayo abantu nga 5 ne babatwala mu kasenga akalala era bwe bakitugamba twakyogera mu kooti sikamba twakyogera mu kooti netumugamba ssentebe ne kooti ye nti twavaawo ne wabaawo abajaasi abajje ne bawulamu ku baklansi baffe ne babatwala mu kasenga babagamba mwe mukkiriza tujja bajjako emisango mukosebwe nga abajulizi ogwo gwasooka ogwokubiri omulala yali munnamateeka nga w'amagye era batugamba ye nga tumumanyi ne tumugamba nti okimanyi nti kimenya amateeka munnamateeka otuukira client woli nga tamanyi abalala twaliyo ekitala wiiki ewedde okulaba group eri ekitali y'abantu 25 era bwe twabasanga nga bagamba nti abo 2 batuukirirwa nga bannabe bali basongamu 2 abo 2 batuukirirwa abantu betutamanyi koffe ne tudda ku bana 2 ne tubabuuza ne bagamba nti waliwo omusajja naye yajja amabega ng'atukkirize okiraba so wabaddewo nganga we nkugambye nti wabaddewo ebikolwa ebyokulaba nga babakkiriza kaakati olw'okuba bo tebalina bujulizi bupaatiiki baagala bano bakoowe bukoowi busibe bagambe nti mulaba bakkiriza n'omusanga ate yandivudde kwegamba babasibe paka we mukoowa mukkirize kyekigendererwa kyokka so kitegeeza nti omuntu tali convicted wabula justice bamudinayinga justice paka lwa ku mbeera ya bulijjo Morris senga ogamba nti okunoonyeza kuwedde lwaki wandibadde otwala omwaka mulamba nga towozesa muntu era nga bwe kiri ekitali kyabwenkanya ne mu kooti zino nti bw'oba ogamba nti okunoonyeza kuwedde omuntu muwozese naye ogamba tati okuweza kunywedde n'omukuuma mu kaduukulu kaakati abamu ku bo kubanga mu mateeka ga Uganda president alina buyinza kusonyiwa muntu kusingibwa musango naye olw'okuba nti kooti eyo nga bweri owadde ekyokulabirako ekya General Kayihura General Kayihura bamukyajinga ndoza 2018 bwe bamusimba mu kooti eyo paka 2023 omwaka oguwedde kooti lwemugjeeko emisango nga tasimbibwa nko mu kooti nti baleese omujulizi akuvunaana emyaka egyo gyonna emyaka 5 kaakati nkugambye ye yeesiimye nti abadde kakaluka kooti neteebereza nga oli mu kkomera mu myaka 5
era president bwe yali campaigning ekisolo 2021 ne bamugamba sonyiwa omwana waffe naye nga olwokuba bakimanyi nti asonyiwa yoli yantekako emisango kubanga bw'oba ina emisango president asonyiwa otya nga tegulina kusinga. Nalabye ne minisita Kitutu juzi yawandikidde president minisita Kitutu siyo mbukwa minisita bwenzo okuyita abajegajega ayina PhD yasoma ng'awandikira president ng'amugamba nti sebo tusonyiwe gine emisango tugimale politically ebyakumabateeka kalamoje ne DPP amuvunaana ate waliwo emmaliriza y'emisango eri political. Yes, ye minisita Kitutu akimanyi nti list y'aba suspect bwe bali batunana yali twaliko 20 abagenda mu kooti twali 3 kitegeeza asonyiwa waliwo asonyiwa ye gwe yawandiikidde so no DPP amutaddeko emisango so no IG amuvunaana akimanyi nti obuyinza buliki so kooti y'amagye niyo bwetyo bweri system eya kooti y'amagye bwe banga etambula bwetyo nenga